twagala nnyo abatwagala, tuwalana nnyo abatuwalana. Period. Obubaka bw'omuwadde mu bufumbo tulabye nti obadde nga amusibirira entala ave mu b'amawulire. Yes. Ate nga amawulire ebiseera ebisinga ge gakufuula kyoli gakussa ne gakwambusa. Ate gamussa kige gajjayo enjuba amawulire. Buli muntu ali obulungi ali mu mawulire. Actually abantu abasinga okubeera obulungi tebali mu mawulire. Bw'oyingira mu mawulire olina okukola pretending things are okay. So I would encourage them bave mu ki mawulire. Kubanga bakita keeping up. Buli obeera mu mawulire olina okuteekawo embeera nti ebintu biri ki biri bulungi. Ne bw'oba olina decision gy'oyagala okuteekinga oyinza obutagiteeka ngo nti abantu banaawulira batya. Nejjukira gw'osula n'omusajja ameketa amannyo oba asula awuluguma. At the end of the day you have to take a decision. Kyenva mugambe ave mu ki mawulire. Yes. Nze amawulire ngamanyi yetagamanyi. Gakusuuta ne gakusuuta ne muganda bwe gakutandikako okikola ki. Apo tutunula ku kintu ky'obufumbo. Ekintu kino ky'obufumbo gwenga Gashumba okitegeera ota kuba olabika okiruddemu experience ogiyina. Si kiruddemu ne nnyina experience ekirala bakooki abatraining omupiira tebagusamba. Ekyo kyo kimanyi. Wali ababa bagusamba tebafuuka bakooki. Yes, never percent. No, bwe babasamba finals kooki asamba. So with my experience, it is very simple. Bobo ofunye omuntu nga muli compatible, muyine common vision for tomorrow, you can get married. Naye bw'oba tonnabafuna muntu gwe muli compatible with, take your time. Twala obudde. Bantu bangi mubalaba balina amaka amalungi, emmotoka ez'ebbeeyi naye nga yeegomba ggwe ali mu kazigo ko. Okitegeera nze message yange ate kyambirivinga nti obufumbo bwonna ne baba bagattira Lubaga oba Kibuli oba Namirembe kasita olabanga enjawukana eriwo temusobola kulikonsayiringa mu kifo ky'okuttingana abaawukanye bakola ki basinga. Kati gwolinda kikuba mu ebintu by'obufumbo tulaba tulinamu experience nyingi. Gwolinda tetukulabanga na mukyala obufumbo obwo bwagaana ate obwabalala olabika obutaddemu nnyo enkanda gwo. No, nze n'omukyala gwe nnyina kati oba omuntu gwe ndeetinga sinza mubalaga mmwe temwagaliza. Bannayuganda tebaagala muntu ali bulungi. Bannayuganda baagala muntu ali bubi. Bannayuganda singa nnyingidde wano ne mukyala wange ne tuyina twekutte emikono mwaligambye beeraga. Singa nnyingidde eka ne nayingira eka akasajja kenzi kikava kayingidde kokka. Uganda bw'olinnya boda waggwamu bw'ovuga emmotoka oli mubbi. Bw'otwala abaana bo mu masomero amalungi yeeraga. Bw'obasomesa kuko ku kyalo akasajja kakopi. You get it. Wano Uganda wosanga omuntu omumpi ayambala akakondo avuma omuwanvu. Wosanga eyekubye ekizigo avuma ali ku original. So Ugandans don't celebrate each other. Ekyo kyo nkikola ki? Nkimanya ate n'ekya mukazi wange si wuwo. Erisi community project buli muntu alina omukola ki? Omumanyi. Nze owomumanyi. With time ojja mumanyi. Gwe owomumanyi, gwe lwaki oyala okumanya owange. Wange. Ya complaining. So time bwe neetuuka mujja kimanyanga n'ebbanga lyayitawo. Actually nze believing embaga yange tenda suka abantu 20. Ab'ekika kyo bali babi. Anti nze mu kika kyange omuntu gwe mmanyi atasobola kubulawo ng'akyali ku nsi maama wange. Ye muntu yekka tasobola kunvaamu. Ye muntu yekka tasobola kumpa butwa. Ye muntu yekka asobola okutambuza ebigere n'agyeruzira okundaba singa nsibiddwa. Ye muntu yekka singa mbadde ku life support emulago agamba basawo muleka ajja kuwona naye abasigadde bonna. So maama wange kasaagibeerako. Ate nekyambaga yange nze mbirivinga kati olaba embaga ya Kuluthumu eno. To me it's my best wedding. Bantu batono buli muntu aliko omukola ki omulaba. You get it. So kati bwe tumala tugatta embaga nga tuli nnyo ennyonyi yaffe nga tugenda Barbados nga tuli esente. Ebigambo by'obadde oyogera wali olaga nti olina ennyiike olina obusungu ku bantu abatayagaliza abantu. Bannayuganda balina ettima. Ensi eno ejjuddemu obukyayi. Ettima unbelievable anger. Ebigambo ebiri ku social media. Mwe lwakuba unfortunately bakiyita batya CIA n'ekigambo ekyo bwe kiyisa nja kijjukira. Mwe timutunuulira hate eriwo eri waggulu ennyo. Kati waliwo atayagadde nzije na wano kuki ku mbaga. Naye nga akugamba lwaki Gashumba tozze ku mbaga ne kulumbe lwaki tawo tiyakola ki. I'll give an example. Waliwo omusajja ankubidde for last 2 weeks muwala wafumbirwa. Bwe yabiŋŋamba siddanga mukwata ssimu. Kati eggulo ng'akyusa essimu ng'ankubira ku ndala. Nga nkwata. Muganda nga onvidde mu mbaga tonnyambye ne mugamba kitange yalwala kansa emyaka 6 wamulambulako. Tiwamanya nti namanya. Bwe yafa waziika nti no. Kulumbe wajja nti no. Va ku simu yange. Kati atwagala gwe tukola ki? Gwe njagala nnyo nja kwagala. Buy me flowers, I'll bring you flowers. Hate me, I will hate you too. Hunt me down, I will hunt you first. Period.
nga tunatera okumayiriza tulaba embeera eno y'okuba nti obufumbo buluga bukibiki bwomwera ku babayo ne bawa advice naye muwalawo amanyiddwa nga Shira Gashumba ensonga ezo tulaba ali mu kutankana ati relationship ati kakati Shira Gashumba nze Frankani oyina emyaka emeka 23 kakati ekirala si discussing bintu bya parenting na muntu akyayambadde diaper we're still a baby si discussing ensonga za parenting. I'll give you an example. Natadde ekifaananyi kya Shira yali asoma college school kyagenze viral. Ngoli naye. Yes. Yayogera kino akasajja kali kavunye bwe katyo kali kambala bwe katyo. Ensuti gye nali mu kuolonga batono abazikola ki? Nali nyina silhouette ku galubindi. Silhouette bazitunda mu taxi park. Teri mutembe yazikola ki? Azitembea. So ensonga za parenting nzogera na baki na bazadde. Sina baana. Okay. Kitege. Another thing you should know. There are people who attract media. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ku mazaalibwa ye birthday yensi yonna emanya si bwe kiri naye nga gwe bazaala ku olwo yekka otegera ndowooza nze kati singa nyingidde omwo nga mulimu serious journalism nenyimirira nenkona ku glass neegwa mumbadde muizoga nti nazze ntamidde you get it ontegedde ndowooza so waliwo omuntu nga ne bwakolola kikola amaki kikola amawulire mu bifo kati nze abaavu benjogerera buli omu hulira nze Katonda buli omu alina ekitonde kyeyakola ki kyeyamuwa ate n'abaavu kankuwe n'example eno teri muntu mwavu nnyo atasobola kuwa mu munne ontegedde mu bayibuli waliwo oba vaasi kyeyo omuntu we yali mu kanisa ng'abantu batono oli n'akuulako eppeesa lye n'aliwa Yesu naawe ne bwoba oli mwavu osobola okujja mukyalawo mu kazigo ko ne mugenda ka restaurant ne munywayo akacupa ka soda oba akabiya you get it kyengezaako okulaga ne tulina omulembe gw'abasajja abali useless ennaku zino abasajja abasinga baasikaali b'abakyala baabwe are you dating or are you married? Beautiful. Teri kintu kibi nga kujja ku mukolo nga guno nga nyina mukyala wange nga byayambadde okuva ku bulago paka wansi sinaako kandu ne ka perfume oyo taba bbaawo abeera asikaali nga akwakapaninze kuki ku mukolo so message kyembadde ngezaako okuwa abantu nti baffe ku bakyala baabwe ekirala mubatwaleko out bakole ki beeyagale you get it dola wano 120 muntu zaasulirawo nyingi ku bataziina naye abaziina bazikola ki baziina si bwe kiri galubindi zino bazigula mmeka tewali yaga nti wayonona sene ngola galubindi beautiful so nze mbadde mpa amagezi abeesobola okwesobola si bulwadde nti wagenze mulago nga tiweeyagalidde mbadde mbu wabakola kibeesobola it's very very important nti abakyala batwalibwako out studies ziraga nti omukazi bw'aba abadde agenda kunoba okuspendinga just a weekend ne bawe outside home abadde agenda okusiba emiguu tagikola ki naye gwe mukitegane musula mu busuuka emyaka 10 kasuuka kekama buno bulangiti kosamba ensiri mwe ziyita so kyekyo kumusalamu ogamba otya jama ndi oliawo muvandimu muvandimu tukusanze ku mukolo gwa haja tukulutumu ne akra yes kwatagana otya n'omukyalo obana omukyalo emumanyidde ebbanga n'ekindese ku mbaga eno yaliyo mu kwabya olumbe lwa taata wange so nange mbadde nsasula twagala nnyo abatwagala tuwalana nnyo abatuwalana period obubaka bw'omuwadde mu bufumbo tulabe nti obadde nga amusibirira entala ave mu b'amawulire yes ate nga amawulire ebiseera ebisinga ge gakufuula kyoli gakussa ne gakwambusa ate gamussa kige gajjayo enjuba amawulire buli muntu ali obulungi ali mu mawulire actually abantu abasinga okubeera obulungi tebali mu mawulire bw'oyingira mu mawulire olina okukola pretending things are okay so I would encourage them bave mu ki mawulire kubanga bakita keeping up buli obeera mu mawulire olina okuteekawo embeera nti ebintu biri ki biri bulungi ne bw'oba olina decision gy'oyagala okuteekinga oyinza obutagiteekinga nti abantu banaawulira batya nejjukira gw'osula n'omusajja ameketa amanyi oba asula awuluguma at the end of the day you have to take a decision kyenva mugambe ave mu ki mawulire yes nze amawulire nga manyi yetagamanyi gakusuuta ne gakusuuta ne muganda bwe gakutandikako okikola ki apo tutunula ku kintu ky'obufumbo ekintu kino ky'obufumbo gwenga Gashumba okitegeera ota kuba olabika okiruddemu experience ogirina si kiruddemu nennyina experience ekirala bakooki abatraining omupiira tebagusamba
ekyo kyo kimanyi wali ababa bagusamba tebafuuka bakocha. Yes, never percent. No, bwe babasamba finals kocha asamba. So with my experience, it is very simple. Bobo ofunye omuntu nga muli compatible, muyine common vision for tomorrow, you can get married. Naye bw'oba tonnabafuna muntu gwe muli compatible with, take your time. Twala obudde. Twala obudde. Bantu bangi mubalaba balina amaka amalungi, emmotoka ez'ebbeeyi, naye nga yeegomba ggwe ali mu kazigo ko. Okitegeera nze message yange. Ate kyambirivinga nti obufumbo bwonna ne baba bagattira Lubaga oba Kibuli oba Namirembe, kasita olabanga enjawukana eriwo temusobola kulikonsayiringa. Mu kifo ky'okuttingana abaawukanye bakola ki? Basinga. Kati gwolinda kikuba mu ebintu by'okufuna bulinamu experience nyingi. Gwolinda tetukulabanga ko na mukyala obufumbo obwo bwagaana ate obwabalala olabika obutaddemu nnyo enkanda gwo. No, nze n'omukyala gwe nnyina kati oba omuntu gwe ndeetinga sinza mubalaga mmwe temwagaliza. Bannayuganda tebaagala muntu ali bulungi. Bannayuganda baagala muntu ali bubi. Bannayuganda singa nnyingidde wano ne mukyala wange ne tuyina twekutte emikono mwaligambye beeraga. Singa nnyingidde eka ne nayingira eka akasajja kenzi kikava kayingidde kokka. E Uganda bw'olinnya boda waggwamu, bw'ovuga emmotoka oli mubbi. Bw'otwala abaana bo mu masomero amalungi yeeraga. Bw'obasomesa kuko ku kyalo akasajja kakopi. You get it. Wano e Uganda wosanga omuntu omumpi ayambala akakondo avuma omuwanvu. Wosanga eyeekubye ekizigo avuma ali ku original. So Ugandans don't celebrate each other. Ekyo kyo nkikola ki? Nkimanya ate n'ekya mukazi wange si wuwo. Erisi community project buli muntu alina omukola ki? Omumanyi. Nze owomumanyi. With time ojja mumanyi. Gwe owomumanyi, gwe lwaki oyala okumanya owange? Wange. Ya complaining. So time bwe neetuuka mujja kimanyanga n'ebbanga lyayitawo. Actually nze believing embaga yange tenda suka abantu 20. Ab'ekika kyo bali babika. Anti nze mu kika kyange omuntu gwe mmanyi atasobola kubulawo ng'akyali ku nsi ye maama wange. Ye muntu yekka tasobola kunvaamu. Ye muntu yekka tasobola kumpa butwa. Ye muntu yekka asobola okutambuza ebigere n'agyeruzira okundaba singa nsibiddwa. Ye muntu yekka singa mbadde ku life support Mulago agamba basawo muleka ajja kuwona naye abasigadde bonna. So maama wange kasaagibeerako. Ate nekyambaga yange nze mbirivinga kati olaba embaga ya Kuluthumu eno. To me it's my best wedding. Bantu batono buli muntu aliko omukola ki? Omulaba. You get it? So kati bwe tumala tugatta embaga nga tulinnya ennyonyi yaffe nga tugenda Barbados nga tulya ssente. Ebigambo by'obadde oyogera wali olaga nti olina ennyiike, olina obusungu ku bantu abatayagaliza abantu. Bannayuganda balina ettima. Ensi eno ejjuddemu obukyayi. Ettima, unbelievable anger. Ebigambo ebiri ku social media. Mwe lwakuba unfortunately bakiyita batya CIA n'ekigambo ekyo bwe kiyisa nja kijjukira. Mwe timutunuulira hate eriwo eri waggulu ennyo. Kati waliwo atayagadde nzije na wano kuki ku mbaga. Naye nga akugamba lwaki Gashumba tozze ku mbaga ne kulumbe lwaki tawo tiyakola ki? I'll give an example. Waliwo omusajja ankubidde for last 2 weeks muwala wafumbirwa. Bwe yabiŋŋamba siddanga mukwata ssimu. Kati eggulo ng'akyusa essimu ng'ankubira ku ndala. Nga nkwata. Muganda nga onvidde mu mbaga tonnyambye ne mugamba kitange yalwala kansa emyaka 6 wamulambulako. Tiwamanya nti namanya. Bwe yafa waziika nti no. Kulumbe wajja nti no. Va ku simu yange. Kati atwagala gwe tukola ki? Gwe njagala nnyo nja kwagala. Buy me flowers, I'll bring you flowers. Hate me, I will hate you too. Hunt me down, I will hunt you first. Period. Nga tunatera okumayiriza. Tulaba embeera eno y'okuba nti obufumbo buyuga bukibiki bw'omwera ku babayo ne bawa advice. Naye muwalawo amanyiddwa nga Shira Gashumba. Ensonga ezo tulaba ali mu kutankana ati relationship. Ati kakati Shira Gashumba nze Frankani. Oyina emyaka emeka? 23. Kakati ekirala si discussing ebintu bya parenting na muntu akyayambadde diaper. We're still a baby. Si discussing ensonga za parenting. I'll give you an example. Natadde ekifaananyi kya Shira yali asoma college school. Kyagenze viral. Ng'oli naye? Yes. Yayogera kino akasajja kaali kaavu nnyo bwe katyo kaali kambala bwe katyo. Ensuuti gye nali mu kuwulunga batono abazikola ki? Nali nyina silhouette ku galubindi. Silhouette bazitunda mu taxi park. Teri mutembe yazikola ki? Azitembera. So ensonga za parenting nzogera na baki na bazadde. Si na baana. Kitegeera. Another thing you should know. There are people who attract media. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi. Ku mazaalibwa ye birthday ensi yonna emanya si bwe kiri? Naye nga gwe baazaala ku olwo yekka
Ontegera ndowooza nze kati singa nyingi ddomo nga mulimu serious journalism nenyimirira nenkona ku glass neegwa mumbadde mizoga nti nazze entamidde. You get it? Ontegera ndowooza so waliwo omuntu nga ne bwakolola kikola amaki kikola amawulire. Obadde walinga okuula omwami n'omugamba nti omukyalo omukyusaako n'omutwalako ku Serena mu bifo bo babatwalewa kati nze abaavu benjogerera buli omu bo tebagenda hulira nze Katonda buli omu alina ekitonde kyeyakola kyeyamuwa ate n'abaavu kankuwe n'example eno teri muntu mwavu nnyo atasobola kuwa mu munne. Ontegedde mu Bayibuli waliwo oba vaasi kyeyo omuntu eyali mu kanisa ng'abantu batono oli n'akuulako eppeesa lye n'aliwa Yesu. Naawe ne bw'oba oli mwavu osobola okujja mukyalawo mu kazigo ko ne mugenda ka restaurant ne munywayo akacupa ka soda oba akabbiya. You get it? Kyengezaako okulaga. Ne tulina omulembe gw'abasajja abali useless ennaku zino. Abasajja abasinga baasikaali b'abakyala baabwe. Are you dating? Or are you married? Beautiful. Teri kintu kibi nga kujja ku mukolo nga guno nga nyina mukyala wange nga byayambadde okuva ku bulago paka wansi sinaako kandu ne ka perfume oyo taba bbaawo abeera asikaali nga akwakapaninze kuki ku mukolo. So message kyembadde ngezaako okuwa abantu nti baffe ku bakyala baabwe. Ekirala mubatwaleko out bakole ki beeyagale. You get it? Dola wano 120 muntu zaasulirawo nyingi kuba taziina naye abaziina bazikola ki baziina si bwe kiri galubindi zino bazigula mmeka tewali yaga nti wayonoona sene ng'ola galubindi beautiful. So nze mbadde mpa amagezi abeesobola okwesobola si bulwadde nti wagenze mulago nga tiweeyagalidde mbadde mbe wabakola kibeesobola. It's very very important nti abakyala batwalibwako out. Studies ziraga nti omukazi bw'aba abadde agenda kunoba okuspendinga just a weekend ne bawe outside home abadde agenda okusiba emiguu tagikola ki naye gwe kirigenda musula mu busuuka emyaka 10 kasuuka ke kama buno bulangiti kosamba ensiri mwe ziyita so kyekyo mu lunaku olwaleero amaka g'omusajja ge yasabye ne ssente miliyoni 5 amahale ani yagasabye omukyala yasabye ki ennyumba y'omusajja era ekyapa akitutte dokita awereddwa ekyapa ky'ennyumba kyebuziga neki ne ssente miliyoni 5 ekyasabye kati badde nga nagambe nti nga tebakamuwa emmotoka. Katonda wange gwe basabye abiyina ate ennyumba bagitutte olwo ate bagituttewa simu bagenda okubeera ate agituttewa alinga nga asaba assurance n'ekirala omwami gwe bayisabye tabiyina abiwaddeyo kati nze Gashumba mbiyingiramu kati famire y'omwami esigaliddewo next time nja ku exclusive famire yaki y'omwami eriwa bagenda kiraba batya kati lwaki famire yo ekintu ekyo nkiraba nnyo wano mu Buganda gwe singa obadde oyinamu akasente nsonyiwa nkozese gwe nga gwe famire yo teyina ngono ye taata bano baagala nnyo okuyingirira ebibyo mu bintu bya muganda waffe ontegedde mu bintu bya muganda waffe kakati lwaki bya muganda waffe nga nze nnyinamu lwaki ebyono byo siyinamu gwe toyina siteeke mu byani gwe oyina ennyumba nnya ono agamba bintu bya muganda waffe ye ennyumba ebbiri zayina gwe togamba nti bintu byamuki bya muganda wange ontegedde bulungi. So nkiraba nnyo wano mu Buganda so bw'aba Akram awaddeyo ekyapa n'awaayo ne ssente abiyina twamanyira kakadde Qurani biki anti mwe bimwamanyira by the way kyosaba Katonda kyakuwa muyiga okudreaminga big mwira abawala abali wali oli mufumbo bw'oba okira n'osala oba n'osaba specifying omusajja atya musajja ayinamu omusajja ananfaako anafa ku famire yange Katonda bw'omusaba omusajja ajja kuwa feke master kabaliga nawe weewuunye. So you must specify ne bw'oba osaba Katonda nze singa nkubula essala yange nga nsaba eyinza okushookinga gwe Katonda bw'omusaba omusaba ki osaba bulamu okusooka ekirala esente ekirala wali osabye Katonda ku mmeeri njagaza okubanga yange kankubuuza abaziina tebazaalibwa nziraamu I'm asking you okay bali bameka abatono abo tibazaalibwa nga ggwe tutera saba bituli kumpi okusooka no nze essala yange buli kimu ekiri ku nsi kuno kuba ababinojjo byonna ababiina bazaalibwa nga ki nganze edda nze nga nakava e Masaka twakajje Kampala nga twekubisa ebifaananyi mu hoteli zino okupozinga we can't
Kisegera ndowooza nze nange nsaba bintu biki binene nammwe musabe ebintu ebiki ebinene muli bannamawulire saba nti dream yange nve ku TV ze Uganda mbeere ku KTN mbeere ku NTV Kenya nveyo ngende ku Al Jazeera ku CNBC. Don't be local nti mind yo sinze kasaba nsija ku UBC nkoze eki mpedde kiba looking at the way how you think. Ate kifaananyi olwo kati abantu bagenda kufuna nti ye atunuulidde bintu bantu ki byabwe eyo ensobi gye mulina okulowooza abantu tokolanga bintu nga bikolera community ontegeera bantu ki ekyo kyapa kyawaddeyo kya gavumenti nti ttaka lye Nammanve oba ttaka ly'Emabira si kikye. Yes singa yani omwami Akram singa wadde ekyapa kya parliament awo ffenna twaliyimusi nti awaayo ati ekyapa kyaki kya parliament nekiri kikye eno kotsi yo bw'osalawo okugimpa family yange egibingiramuwa. So muve ku perception y'abantu bannayuganda. By the way bw'oli yagala okukola ebintu bannayuganda bye byagala okole ojja kumaliza tonna kyokoze. Finally bw'abagamba nti nno awaddeyo ekyapa kino abamanyi. That should be the question. Nkugambye abagamba mbunno omusajja Dr. Jeko ani guy Akram ekyapa Akram abamanyi kanga yakamu emmotoka katonda wa bakazi babwa n'ennyonyi gosibuza sende mikango va ku date Mami Franka de tutuuka yeeyo Yogerambi abasajja balodi ne Mami Franka kati mbuuze ekisemba Mami Franka gosibula bobera ku date omusibuza mmeka bwensibula okusibula omukyala mafuta mmotoka mitu motera mu mmeka mwenga kyebiri oba kyesi anti zoyina omanyi balwa asibuza obukadde 10 ne Mami Franka kituteeka wakati mu mbeera eno taliyo Mami Franka kamera ene egula sente mmeka omuntu omukyalo nzi muganti kamera egula $5,000 akkiriza eyo si boda owa boda akkiriza nti kamera $5,000 kati eyo mind nze nyina abantu bemanyi nga asibuza bukadde 245 kati goba osubuza ebiri saba Katonda kulinnyise kubanga obulamu bwa sente bunyuma. Kati tubalize ng'otubuli abasajja tukole tutyakira mu kubino bye batandise okuwa abakazi bye basaba n'amu twesibe bbiri nze yate mbyagala biba bikirunyisa bitulinyisa competition okitegeera ndowooza nze mbyagala ate ekirala omuntu togwa ddalu nga tolina maanyi gaggwa ddalu webale nnyo ekibuzo kiri nti okujjako singa amuwadde ekyapa nga si kikye kati nga nze Gashumba bwe nawaayo ekyapa kya kitange olw'okuba ndi musika ekyo kiba kiki kiba kirala naye bwe nkwata ploti yange eri enaggulu ng'erimu ennyumba n'enjiwa omuntu kyemba nkoze eki kyemba nsazeewo okitegeera kiringanga abakyala waliwo omuntu kiringanga abasajja waliwo abasajja abaagala abakyala abanene si bwe kiri wala abaagala abatono. Nze nyina brother wange muto wange ayagala abakyala heavy omanyi sino truck kiba ayagala ye kati ono ne bwe yeyambulira awo amulekawo entege ye bayakola ki dembe lye kati lwe tulimanya nti buli muntu alina eddembe lye Uganda ejja kubeera bulungi. Unfortunately ate ye olw'okuba ayagala abakyala bano heavy ate talina kundikitetingako nange bemba nkola ki bemba njagala wali ekirala